twali baddewo tutyo batali Momo na Dax Katero n'omwana waabwe twali baddewo tutya sitaani yeetaaga muliro sitaani oswadde nnyo tolina katebe wootuula Mama akaseera ako nga mwammanja mwana ne bakubanja omwana interview nanga buli mutuula nange kobeere ggwe kubuuza munnange Momo kati mbaako kyombuuza kati wali awo nogamba nti kati kakole kye baagala kiyajja kitya nsikolera ku peesi y'abantu kubanga bali tebamanyi lwaki sizaala omwami wange Daddy Shafi mutumiddeko nnyo omulyeruba ozankawulidde omwami wange Daddy Shafi omwana waffe bamuyita Shafi iva mushafiiki no ye Shafi kubuulire nze Katonda alina engeri gyankolera ebintu kubanga omwami oyo newe twayawukana era omuntu nandisanze yamutwala iye abantu bawukana myezi tobiraba wano oli nayokola ne bbaawo oba ne mukyala emyezi 3 ng'oli yayingizaawo eggaali kanamba tebalina budde naawe bwakulinda naye the fact nti twayawukana eryo ebbanga lyonna netusigala ate era netuddingana era nemba nga yenze era nga nze ndiwo Katonda bwate wakitonda tulina kuba ffenna era mbabuulira abakyala bannange bw'ozaala mubeera ne mwebuuza embuto tuzikola tutya nga tuzadde ne busigala nga butono munnaye ebyenda ebyo ebbakuli ze wenda tuzeesonyiwa ebbakuli z'obugi ziwummuze bannanga abantu balungi mu kuleeta ekyenda era naye oba mulungi mu kuki nga wuuta kiri omwana abeerawo nga abeera ku kifulasika ky'obuugi ku makya kiro misana simanyi tuntu simanyi biki oli ku fulasika weekatankira simanyi ebyenda baleese kiro n'ogirya nti munaye nakawera nti munaye ebbere lirina kuba litimba omwana sekawere tanyweddeeko taliddeeko nkugambye era zezo bizazamba nazo bye mwagala byebyo kati temutukolimira ffe ab'embuto entono because twerekereza wookomeddewo abawala eri gye wava ku masengere bafuna obuzibu ku TV zino ezeeno naddala ezikola olugambo zisabula bali kye bakola Diana baba bafunye looya mbafunye looya bawashuwale mbatiridde asisobola ate kati nsobola osabula omuntu owange sho bagiyita Daily Soap Momo 19 alongside Winnie Success be batuvuga kati buli kiro ku TV yo Spark TV tuninga ku DSTV tuninga buli wamu oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings rukaga ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Zerujja omulungi atwaba okwetoola ensi yonna mugamba mutya bigenda bitya ndi wano ne Naalu ate tusogera kono Naalu wa Saalongo Siraaje ono nyina nalowooza Morini Momo 19 mukyala w'omulyeruba nakawere okyali nakawere ekyo nakawere kiggwako bbanga ki ndowooza ba myezi 3 nga giyise oba I don't know obanga omwana avudde ku mabeere nze simanyi ku myezi 3 obuzayo bbanga ki mwana akyali bayida akyali wakatambuza oba mwezi gumu 2 kati 2 giweze ebiseera nga bidduka walwa munda naye wajja kunsadduka adduka misinde gwe omanyi nti nno wali omuntu gwe bakulaga nti nakawere nga ye afaana ba nakawere nati ne bakulaga omulala nti nakawere nga talina waabafaananira sitiwa kiba kya mukama ekyo ndowooza bamulaba Momo ku kamera musobola okunjulira kyenjogera kituufu oyonsa gwe bulungi nnyo
ate mutabani wange tayonse woobi. Kati olya kano akatogo kanake akamatooke gana amawanvu. Bw'oba on'okuuma figa ate obutogo buwummuze. Era mbabuulira abakyala bannange bw'ozaala mubeera ne mwebuuza embuto tuzikola tutya nga tuzadde ne busigala nga butono. Munnaye ebyenda ebyo ebbakuli ze wenda tuzeesonyiwa. Ebbakuli z'obugi ziwummuze. Bannanga abantu balungi mu kuleeta ekyenda. Era naye oba mulungi mu kuki nga wuuta kiri. Omwana abeerawo nga abeera ku kifulasika ky'obuugi ku makya kiro misana. Simanyi tuntu, simanyi biki oli ku fulasika weekatankira. Simanyi ebyenda baleese kiro n'ogirya nti munnaye nakawera nti munnaye ebbere lirina kuba litimba omwana. Nalese kawere tanyweddeeko taliddeeko. Nkugambye. Era zo zamba nazo. Bye mwagala. Byebyo kati temutukolimira ffe ab'embuto entono because twerekereza. Ekibeeramu ekyo waliwo kye nawulira nti abamu baba bakola mabeere mb'omwana afune kyayonka. Kati kyogamba wange tayonka. Ayonka. You eat responsibly. Tomala galya. Ayinza obba ayonka naye ng'ayonka kitono. Mutabani wange n'omulabako. Anywera mu liters. Nkugambye oli omwana. Akula ku speed nange ne newunya ali ati. Tamalige. Tonza kiza nti wa 2 months. Wow, kirungi nnyo. So tusose bayisaaka eyo okusaidi ya Nakawere mpola mpola byonna bye bibera mu bulamu bye twogerako era bye twewuunagana tugamba naye mmommo yakazaala ye ng'alabika bulungi. Kati ekibuzo tukizzeemu. Naawe alabika ky'oli gw'omanyi by'olya ne by'ofiirako. Kaakati we tutuukidde wano mu 19 tumuyozaayoza. Katonda yeebale kwe kuzaala kati yafunye n'omulimo. Mazima. Kyabadde kitya? Kugambye nze Mukama simulojja. Mukama alina ebintu byankoledde. Nange ne neewuunya. Nga sinange njinza mbinyonyola muntu. Lujja nkubuulire. Sikuyita lujja. Lujja. Omanyi nakwata. Tulinayo luze wooli eyakusobyako. Naye mbonye naawe. Omanyi mama buli watuuka okuyita lujja. Addeyo nasika luze. Mwine engeri gye mufaana. Amanya galina engeri gye gabuzaabuza. Amazima. Kati mwana gwe nkubuulire. Kintu nkigambe ntya. Kiba kya mukisa nnyo tekisangika. Omuntu okuva mu media for 4 years. Noba nga ate abantu bakyagala okutunulako. Emyaka eno badde toliiwo wakomewo naye abantu bakulaba. Abantu bandaba nga abantu bakuyaya ne abantu bakwagala okulaba. Si kyangu. N'akatono. Naye okuba nti nsobodde okuba 4 years nga siri mu media sina wendi naye nga TV zisobola okusigala nga zigamba nti oyo tulina kye tumulabamu asobola otuweereza akomewo nga ate si TV emu babiri. Naye nga gwe omuntu nga tegwe olina okutula n'osalawo n'ogamba nti nedda kanzibirize abalala bonna kambagobe kankolera ono. Wokyogerawo otyo omwaka oguwedde oba guli Anatalia we yali ku leave ku NBS wakolako okusanyuka. Yes. Wakolayo bbanga ki? Asanyuka ngikoledde ebbanga yo bali ate famire nnyo. Obadde ogendanga n'obakolera. Ngendangayo nnyo ne mbakolera abantu bange nnyo. It's a family. Aliza waliwo natuka ne ndowooza nti gwaliwo kati side eyo. Maybe ndowooza nandibadde nga mbeerawo awo naye nabeerangako ate oluusi nange byenkola. Kati nga ate oluusi obudde bwe mbafunye nga baga kale gw'oba ofunyewo oyitawo tetulina buzibu era nga bakusasula w'oyiseewo okitegeera nga bakusasula. Naye Katonda ono yasinga okumanya ebintu ebisinga nti weesanga nga oluusi oba kiri kibadde eri obadde olina kyolaba ate nga Katonda ga kirina kuba kino. So nakyo nkyaniriza Mukama kyabampadde. So enjawulo eri nti kusanyuka wali okola nga bakusasula buli lwolabiseeko. Wano it is a permanent contract. Yes. Yenjawulo ku Spark TV we tuli. Yenjawulo kyekyenjawulo ekiriwo. Naye it wasn't tiyabadde decision nyangu kola. Okuleka bali womanyidde. Nolondawo family endala. Tekiba kyangu. Naye era otula noweyinga bwoti. N'ogamba nti okay wali deri family yange naye wano kati wali opportunity. Okusinziira ku byenjagala na biki biri wano. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala, kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi.
basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala bitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Faruku & Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire ku simu namba z'essimu ziri wansi awo, yogerako nabo jango lambule jango ogule. Nkugamba ebigambo bino bobeeranga mu bulamu bw'ensi eno buli kintu kyokola manya nti waliyo enkya. Bw'oba oyisa bubi abantu manya nti enkya gye luli. Bwe bakuwanga omulimu nga tonnaba kumera biwawaatiro, tonnaba kuyisa mu bantu maaso kubanga ofunye omulimu, lowoozanga ku nkya. Enkya. Yes. Ate ekirala omuntu alina okumanya nti ensozi bagamba tesisinkana naye abantu bakola ki? Basisinkana. Osobola kuba nga leero oli eri kyokka ate enkya n'obeera eno, kati gwe wavuma eri ng'ate yaali eno. Kitegedde. Nga wamuyisa bubi wamuyisaamu eggaali. Nodde ewantu nga yalina okuyisaawo. Kati nze kikyengezako okutegeeza nti nze buli wembeera creating a peace. Si creating ntalo. I respect everyone. Nti nze nemba nnyingira ewantu ntandika kubuuza oba cleaner oba sikaali oba ani bonna nja babuuza paka ku gye ntuuka wendaga. I respect each and everyone. Kyovola nti nze kinyangula nnyo okufuna omulimu. Ate nga sigusabye. Nti newe mba siriiyo. Olwokuba bano abantu mbayisa bulungi. Oli ne walaba any opportunity akabuga minedda naye oli omuwala. Okitegedde naye oli omuwala. Naye in that way nze bwe nti wenfuna emirimu. Era ne wano mu ngeri bwetyo we nafunye omulimu. Ne bagamba Momo yasobola kati kikwatamu. Yanga Momo yasobola n'esooka n'engano ogwasooka ogwokubiri ogwokusatu n'entuka ne bakivuddeko. Bwe namala okuzaala bwe nti essimu nejja n'ekomawo ffe tulinze ggwe. Ffe tulinze ggwe. N'entuka ne ŋŋamba nzaani neeyita ki ennyo. Kangende nkole. Omuntu wagambira nti tulinze ggwe. TV zino zirina abazaagala bangi ozibeerako. Bangi abalwanisa ne bannawe butabeerako. Naye kati abakulu we batuukiroga nti tulinze ggwe. Ojja okole. Ng'ogaana ki? Ne bagamba bakama bange ndi mwetegefu. Olyokanga n'oba Nakawere. Mazima. Nkyalina lubuto n'enzaala. Nebanga kati tukwaddemu obudde. Sooka oterere mu kkoko nze kale. N'endowooza ajja bivaako. Nagenda okulaba nga bakyabiriko nti ngamba naye nfaaki. Ekisooka siisiddwa bubi nti oba bannange sobola kutambula oba sobola kukola ate sirabika nga obugi sibuuse bungi ne nga nfaaki. Olwanda ngamba okay yitawo tukoleko nze why not? Nenzija n'enkola. N'olumba. N'ennumba. Bakuleeta kati bikyukamu. Kuba ogenda okulekerawo okulabikira ku TV. Wayita okola lugambo. Nani ndukola. Walukola mu roundabout. Roundabout. Ate nafuuka kawunyemu. Yes. Ya BBS. Yes, nali ndukola. Mama wali olukozeeko. Kitegeeza wo inawo obukugu. Awo ninawo obukugu. Naye nga ate tujjukira nti programu ye yasinga. Serebu. Kukyaza abayimbi. Kunyumyamu nabo bulamu bwabwe. Awo tulabawo mukwano mungi. Okitegeera. Naye kati ate no gye tuli mu lugambo. Eno yo waliyo okukyawa. Okukyawa kubaayo naye kisinzira okukoza otya. Personally, si believingira mu ku pulling anyone down. Disrespecting people, no. Era nemba nkola lugambo kebere ku roundabout nesifunangako any complaint ngevudde oba wa muyimbi obaani nti Momo yanti obodde nkikola mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Kubanga munnange there is life after TV. There is life. Kati weewunya emyaka ena gye mbadde nga siri ku mpewo mbaddewa. Era mbadde mu bantu be bamu. Kati wojja n'omuti obwola n'omuyisaamu eggaali n'okola ki? Bwe wovudde ku TV. Kyekiddako. Ojja genda ewantu gwe waddukidde olowooza oddukire naye ng'ate muganda wo oli gwe wayisaamu eggaali. Ng'ate weetaagawo nnyo. So buto obulamu omuntu olina okubeera so calculative. N'ocalculatinga nnyo n'omanya.
So mu kino totidde. Asitidde kubanga ekintu nkikola mu ngeri ya kidiplomat. Skills ozina. Skills nzina. Kozi kati enebera TV yakumeka. Wakolera TV mmeka mu Uganda? Nasokera ku Star TV. Star TV je yasookera momo. Nga trainee. Ne kumpewo n'ogenda. Kumpewo naliko bulungi nnyo. I think nakolera Foraya. Mwaka mulamba. Yes, 1 year. Then ngenda believe sijja considering kubanga simanyo banagenda ne kumpewo basagenda. Believe TV. Naye kati nenzidako BBS. Nenzida wana. Ati yo sanyu katogigase. Anti saina ko. Chuba kati mazeza contract. Eze chichuba believe ne sanyu kati tuzibaze. Kati giri emyaka emeka oli mu mawulire? Nabitandika nakamala form 6 2013 ndowooza. Akagitambudde experience yeeyo. Experience yeeyo. Tengo kyakasuka. Nkyakasuka kubanga nkyali. Webulinga abantu wakati okaddiye butufu nga bula wano wakulukuta nga mga momo okaddiye awo nga mundu njizaayo. Nga mundu njiza kugombolola. Nenga we kikyali. Nkyabavuga. Company ya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna wooli okwetooloola ensi yonna. Njagala okwewola ku bigambo bya Zahara Toto. Mabega kaawo namusinkanya yafunye omulimu naye ewalala. N'agamba mbu olugambo lwagwa era ye kati ye yafuna kalya ya wa DJ. Gwe wajjidde mu lugambo lusanze luliwa. Kizibu nnyo ekyo. Anti nedda. Kati bw'obala emyaka Zahara gy'akoledde olugambo kituufu luba lwagwa. Emyaka gy'alukoledde? Lwaki osinzidde ku myaka gy'alukoledde? Kubanga be bamu ku baalutandika. Kati wabanga be bamu ku baalutandika wabaadde mbuga nti kigudde. Kubanga to be honest tosobola kukola kati lugambo ne lupikinga nnyo nga ku mwaka gwe baaluleeteramu. Nga kipya. Kati abantu bali used to it. Tekikyakola nnyo makulu tekikyawaawaza nnyo. So she's right. Ate naddala nti ne social media eze TikTok teyaliiwo. Nti weesanga kati ye omwana yalinayo eggulire yalikubye ate ffe ne tulijjayo ne tulireeta naffe okitegedde. So mutuufu mu ngeri eyo si mukyamu. So kati awo tuyitawo tutya? Of course era oba oyitawo kubanga era kweruli. Abantu amawulire bageetaaga on a daily basis. Bageetaaga. Olugambo balunduyita na lugambo balwetaaga. Naye nga tetujja gamba nti lukyali eri gye lwali kubanga era ekintu kyonna omuntu aba akisooseemu kiba kirala. Kati n'essaawa zino abantu tetujja gamba nti tebakyayagala ddulaba. Gw'olwera kati njagala ogendeko ku gundi nga tugikoze ku page ya Spark TV olaba batekubaako views. The fact nti views zibeerako ne shares kitegeeza nti bakyalwagala. Lukyaliwo. Twagala olugambo mu bwavu buno. Tulwagala nti bana abantu babeera busy nnyo, babeera serious nnyo. Kati mwetaaga okubalizako ku bintu ebibasasa oluusi ne beewuunya abantu babeera nnyo mu butamanya. Naye kati wano mubamanyisa. Wawummulira accounts zo zaali z'amaanyi. Totunulira Facebook zonna. Olwaliro ziri ku ki? Mukwano bwe nawummulira ate kati zisingawo. Zeeyongera amaanyi? Yes, surprisingly. Amaanyi zaagajja waggwa abadde ali ku bibi ebirala. Nze nina ekintu nange kyesitategeera kindiko. Gendayo bugenzi ne woba olina essimu yobikula. Nkeberemu mu 19 page. Video yesterday kalina 8,000. Nakomyo labako waisolo zasanga mmeka kali 8,700 views. Nakataddeyo yesterday. Olina omukisa abantu obasanzeewo nga bakola naye nga tebirabwa. Weebale.
kati gwera wootandikidde birabwa era nakakoze kenyinzo kakakoze obubi kenateeka kalina emitwalo bagiri ebiri mukasa muba oba esatu bagiri mu esatu oba ena so sebo nkolera ddala toyinza gamba nti oba zideclininze muno nange nkyewunya zipiikinga bupiikinzi nze ne binante postinga mutuntu postinga regular postinga ku macha bisimanyi traffic wo ebyo sibikola nze wonna wenzijidde nkusabula newe mmala emyaka emeka nga sipostinga lwempostinze era kiba kyanjawulo era omuntu amanya nti momo kati mwali mu kizimpi kati njagala twawule ku bupost kati bwe tulina okulaba ku mitimbagano gyo gye kyali eri emabega nga momo olina omulaba nga akawala ako akatanazaala nako oba nkikujjukiza nnyo nedda tekirina buzibu. Of course I'm a proud mother. You're a proud mother. Of course, yes. One of a kind. Tosangika. That's kati oba mukinyiiza oli obeera nga gamba kati nerujja naye ansibyeko ekyokuzaala nze asoose taata ndi proud mother. Ama wenyini sooka otumire n'omwami proud father. Ate era nkubuulire ndi proud mukyala mufumbo, ndi proud wife. So kwagala ku mwami wange n'omwana wange tekinawe kinswaliza ate sikikoowa mbanyaga tukyogereko paka singa kisoboka sooka okone ku mwami awo. Daddy Shafi mutumiddeko nnyo omulyeruba ozankawulidde omwami wange Daddy Shafi omwana waffe bamuyita Shafi. Iba Mshafiki? No. Hey. Yes, Shafi. Just like that. Yes. Omulembe gye tulaga n'amanya kati Shafi mwali jewa. Nakola nnyo research. Nenoonya Shafi bwe nalaba meaning yakyo ne ngamba okay. Kyekyo kyennyini. Negomanti guno omulembe abakyala kati be batuuma abaana amanya. Bakiwambira ddala kati okubasenga ne bajjajja babajjajja. Mbera mukola nnyo temulina budde mwerabidde mmwe temwemanyi. Muba bize lwakubeera wange tugatulamu ne tugatunulamu kaziwere spelling wanga luwo Shafi aliko IE then ne Shafi wa I bikyukamu ne meaning za njawulo so twatwala mu bange tusoma ebigambo ebyo buli kimu kyekitegeeza ne tuwesanga lya Shafi okutali I bamnya lutaliko I ne liri better. Ekirungi ag'ekikaggo twagalekera abazadde. Kosa ag'ekikaggo side ya ago gammwe tetuyingira yeyo kinyumange ekyo naye njagala bakitegeere butegeezi nti bo buli wetubawo omukisa mututumira abaana amanya muba wagali agabaddewo nedda bambi ebintu babikyuseemu nti babikyukemuko abaana mbawe kumanya agaliko mbadde musobola mutuleke mwe musigaza ag'ekika kitegedde ekintu ekyo omwana erinnya ly'anaatambula nalyo ku prom party kugamba nga banasobola nodisalako mu ngeri ng'eyo naye bannaye mutuma abaana amanya nedda mulimba abanga obayiseewo abaffe ffenna n'abatwala nammwe mukimanyi nze abantu bampa nti wishing omwana wange birthday ne ntawaana n'amanya abaana balina amanya kati 6 naye nga gonna mazibu ngamba lyessanyu ly'omuzadde ze sebalinaako buzibu mazima okitegeera so omwami bakutumidde mu bitiibwa yonna gy'oli big up webale kukola mulimu yebale nnyo yebalire ddala webale Sitani ayina ettima twali baddewo tutya watali Momo na Dax Katero n'omwana waabwe twali baddewo tutya Sitani yeetaaga muliro Sitani oswadde nnyo tolina katebe wootuula Momo akaseera ako nga mwammanja mwana ne bakubanja omwana interview nanga buli mutuula nange kobeere gwe nkubuuza munnange Momo kati mbaako kyombuuza kati wali awo nogamba nti kati kakole kye baagala kyajja kitya nsikolera ku peesi y'abantu kubanga bali tebamanyina lwaki sizaala just Katonda essaawa yali etuuse nga yeeyo tukiriza nnyo mu bintu Katonda byategese essaawa yabe yali etuuse nga yeeyo okuzaala ekijja in fact ekintu kino ekyokuzaala kirina timing yakyo much as people were creating a pressure naye nze sigendera ku pressure ya muntu yenna nagambye enkola byange ndoli ne bw'oyogera n'okese obudde sigala ku kyange sigala ku kikyo waliwo ko science yenna oba nti ng'ekyemisana mukirya ku makya ekyekyeggulu ne mukirya misana okulaba nti ebintu bihappening tewaliwo science yenna wadde pressure ffe twagambanga Katonda yamanyi we kirigira
Kirijjira. Era twali tuli awo tewaliwo mbu ate emisana ate kati kiro ate mutuntu ate nedda. Buli kimu kyatambulanga we kiri era nga ye mwayawukanako ne muddiŋŋana Katonda. Byonna Katonda. Ano kyewuunyisa Momo okuba nti ali proud okubeera maama, ali proud okubeera omufumbo, buli kimu ku myaka gyo. Ndi proud lwaki nedda abantu banoonya abasajja ggwe ne beesiba ne kuba bannaabwe binayitinga kuwa munne bwati sivaawo nemba namba 10 sivaawo kati oba olina omusajja lwaki batuwa proud. Tutandika oyimba akairini namatovu bwalisanga ne Lutaaya. Bintu ebya Katonda abikola. Kubuulire nze Katonda alina engeri gyankolera ebintu kubanga omwami oyo newe twayawukana era omuntu nandisanze yamutwala. Iyo abantu bawukana myezi tobiraba wano. Oli nayawukana ne bbaawe oba ne mukyala emyezi 3 ng'oli yayingizaawo eggaali. Kanamba tebantu balina budde naawe bwakulinda. Naye the fact nti twayawukana eryo ebbanga lyonna ne tusigala ate era ne tuddiŋŋana era n'embanga yenze era nga nze ndiwo. Katonda bw'ate wakitonda tulina kuba ffenna. Era Sitaani yalinnyirirwa. Yalinnyirirwa ate kati akyasobola na kusala. Takyasobola. Kati atyawo. Geti baziggala. Maama nnyabo. Takyasobola. Awo we tuli. So nga tudde eno ku side y'omulimu gwaffe omupya wano ku Spark TV recap. Weri show? Recap nedda ntata. Bagita hot soup. Daily soup. Bakwatira kamu ka hot soup. Ako fe tukateekamu. Hot soup. Fe tukateekamu. Nenga daily soup. Daily soup. Monday to Friday. Yes. Ez'ekiro. Sawa 2 ez'ekiro. Paka sawa 3. Paka 2 kitundu. Paka 2 kitundu. Show bagiyita daily soup. Daily soup. Momo 19 alongside Winnie Success. Be batuvuga kati buli kiro ku TV Spark TV. Tuninga ku DSTV. Tuninga buli wamu wetuli yo ne ku yo TV nkugamba ekintu kimu manyi kati wano febe ambassador ba yo TV. Yo TV mumpe ku sente. Anakawere atenga wakomyewo mu maanyi. Nakawere kadete mulala nnyo. Ku sente mulala kuba alwaze etaaga. Mama yongenemo kati ekirungo. Ekyo kubanga ate kati wali yabanja. Olitaagala kumanya oba olidde batolidde. Akagala. Akagoya akaliko. Ukamwagaliza. Buli kirungi kati nkyagaliza oyo. Oyo. Wow. So yo TV tubagamba Spark TV kweri beranga ogenda ku Play Store obere ngo downloadinga yo TV app. Ku yo TV app okwo kuliko kati channel eya Bolingo Extra. Kati Bolingo Extra yo osobola kubanga ofuna interview ngeno, osobola kubanga ofuna akayimba akapya, osobola kubanga ofuna comedy, ofuna ebintu bingi. Oshegeera nenga ataka sente kaba katono nnyo. Kusimu yange. Kusimu yo. Wow. Ngolaba Momo 19 ku saawa zennyini. Genda ku simu yo downloading app ya yo TV ate kikulu kijja kuba nti ogenda ku Bolingo Extra sente nusu lukaaga. Obeera otandise okubanga olaba buli kyoyagala. Wow. So mugende eyo. Bintu birenga. Nange ngenda downloadinga tuvira wano. Yo TV. Kati sobola okweraba after. Osobola okuliwindinga. Ogendera no rewindinga no zizemba bigoti. Nolaba show. Mazima awo batukoledde. Alina ujja kusharinga n'abali mu kyalo ka link. Babirenga ba downloadinga ku simu yawe ebeereko. Teri byakwekwasa mbu ate sola yaweddeko. Mbayisima asanze gagenze yo TV. Momo bo mufuna. Embozi gyotaategedde. Jo wawuliddawo nga bagikonyeko wasanze bamaliriza. Yo TV ng'ogizaayo emabega. Bolingo Extra ngo tuninga. Wow. Nusu lukaaga. Olaba kyoyagala. Mazima. Nawe tuli. Ngenda kubaweereza mbalekerewo katono. Babalekerawo katono. Mwenda baweereza mbalekerewo katono. Komyewo. Ate ku luno ndi bulala. Oli bulala mukko. Ndi bulala mukko. Yegwe lindako katono nnyo. Kano saagala kalekayo. Wookomeddewo. Abawala eri gye wava ku masengere. Bafuna obuzibu ku TV zinezeeno. Naddala ezikola olugambo. Zisabula bali. Daira. Kyebakola Diana. Baba bafunye lawyer.
Mbafunye lawyer. Bawashuwale Mbafunye ya sisobola ate kati nsobola sabula omuntu owange. Nze gayi sisabula muntu. Sidiwo kutyobola muntu. So Diana Woliguma never know bane batashi abi. Ate abasabulira ki? Anyway. I think kale njagala kirowozanga wenkiraba. I think there is beef between abali eno kubali emengo abawala abo. Just amanyeva. Kati nze atalina beef kubonna ngwa nkoze ntya. Question. Ginonyeze asa. Wowe naluwabwe mengo waka bandera neno maka kati sina wengwa so nze wendi kulaba jabirawo nete wali lutalo lonna lujja kubeerawo kale oyinayo akatalekeka ne ba sponsors damo bakoowole nti kati woli nnyo buli ayina kyayagala omukola sponsors ina nagwe nkoola n'omubeereeta bokka tobasanze bakumanya oli mubiribi ye favor nze njiriba sweetheart njiriba era nze newunya n'omukazi atuuleyo ng'olina abaana ng'obudde olina bwa kukola ki bwa creating antalo bane abantu balina budde abantu balowooza bintu birala nnyo kukola kati nze ndi mukazi mukozi ndowooza kukola era kyovola nakajja kumpewo ne masponsor babeera wano oli oluva olinga dda oli era endorsements ndowooza kati kuna ate zigenda kuba nyingi okusinga ne luli already line up gye nina nyingi nnyo so basponsor ne sibakola bakimanyi boy balaba mama ng'ali mu kamera bwe bamanya kati buli kimu kitambula so bakomyewo dda gwe linda bulinzi nga ntandise fulumu essaawa yonna mbalina bangi maama ondekanga ku kameema awo wobojja wembojja oyiriba tujja kuyitanga no nga tebane siriiwo bannange ate bannange wobojja wembojja tekibaamu buzibu kasoba ng'oyiriba nze ndi mukazi muyiribi so omuntu yenna omuyiribi aba nsobola awo tuba tujja kukolagana naye atali kiba kigaanye mba olemeddwa kale ebisingako eyo mutukirize wallahi tunadda olulala olwaliro katukome wano momo nkwagaliza birungi byereere akaseera akalungi omwana mundabire ne taata w'omwana naffe ba anko weetuli wano ku fence mazima oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra ku shillings 600 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziliko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwa mu bitagombe bitalumya mugongo byonna Faruku & Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo
jangu olambule jangu ogule. Kampani eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna.